Abantu bangi mu ggwanga erya Uganda bookebera amannya gaabwe agali ku biwandiiko eby'obuyigirize n'endagamuntu gaawukana naddala abakyala bwe baafumbiriganwa bagenda okumaliriza batinga mu kusoma baali bakozeseza amannya malala bwe bagenda okufuna endagamuntu ne bagatako amannya g'abaami baabwe. Kyawaliriza Speaker Parliament Rebecca Litwala Kadaga okusaba nti akakiiko k'ebyokulonda kwongezeeyo ebbanga lya wiiki 2 basobole okuba nga bagonjoola ensonga eno, naye gavumenti egambye nti bagenda kwongerayo wadde olunaku kubanga kigenda taataaganya okulonda kwonna era ng'ebadde mu Parliament y'eggwanga ewabadde n'ensonga ey'abasuubula sukaali n'omuceere okuguleta mu ggwanga erya Uganda baludde nga bagamba nti bano tebabbye emisolo n'eyano wabula babyeganye nga bagamba nti matu ga Nakabege agabasibwako babaliisa engo. Gavumenti ya Kawungeezi olwaleero ebadde ekyeremye okwongezaayo okusunsulamu eri abagenda okwetaba ku kwesima ku bifo by'obubaka bwa Parliament ssaako ne gavumenti ez'ebitundu. Mu kiwandiiko ekisomeddwa amyuka ssaabawolereza gavumenti Jackson Kafuuzi ono avuddeyo n'ategeeza Parliament ng'akakiiko ak'ebyokulonda mu nsinkano gye babadde nako babadde bateekateeka dda engeri gye bagenda okuteekateekamu okulonda kuno era ng'ebintu ebimu eby'enjawulo omwali ogenda mu maaso n'okuteekateeka ebifo ebipya ebigenda okuba nga birondebwamu okuteekateeka okulonda okw'abantu ab'ennyo omuli abavubuka abantu abalina obulemu ssaako n'abakozi ng'era bino byonna baali babiwa ennaku entuufu mu byali birina okuba nga biteekebwawo. Kavuuzi atuuse n'okutegeeza ng'akakiiko ebyokulonda bwe kazze nga kongezaayo olw'obuzibu bw'ekirwadde ekya COVID ekyaliwo n'okukola ennongoseriza ez'enjawulo mu kuteekateeka okulonda kuno n'olwekyo si beeteefuteefu. Polling days cannot be extended outside the first 30 days of the last 122 days as stipulated by Article 61. Ono era ategeezezza ng'ennaku z'omwezi zaateekebwawo omwezi ogw'omunaana okuva nga 12 paka 13 bwe zitasobola kubanga zikyusibwa kubanga muno ebintu bye batunulidde okubanga bakola mwe muli n'okuba n'ekiseera ekigere mwe bagenda okuteekerateekera obululu. Term of office of the President, Parliament and local government councils expires on the 12th day of May 2021. Given that the above constitutional provisions in line with Article 62 of the Constitution, polling day shall be between the 10th of January 2021 and the 8th of February 2021, which is the first 30 days of the last 122. Making adverts, if you have got an equivalent, go to UNEB. They should have also said the same thing. That they are unable to extend. I get worried. You know, Gazette on Friday. You are not going to Gazette on Monday or Tuesday. So those who are here and their names on academic papers don't match their names in the voters register, they are going to be kept away. Maybe the Electoral Commission is answerable to give anybody, but really if it's answerable to Parliament and the Office of the Attorney General, it's very disappointing that we can receive this report. After nomination, what happens? We are declared candidates, and then we are caught by the law. Whatever you do, you are buying the voters. When you go to fundraising, because you already declared a candidate, do we start campaigning immediately or? I put that question to the chair of the Electoral Commission, and he told me that they are enjoined as the Electoral Commission to announce the polling dates immediately after nominations. Honorable Attorney General, maybe you have only been in one election. I have been in many elections here. We always go for nomination with a clear date. No. Ebyo bitadde ku mabbali abasozi b'omuceere bavuddeyo ne bazimula ebigenze maaso n'okuyitiŋŋana nga emu ku kampani ya Gotavet bwe yakkirizibwa obutasasula musolo ng'egujja mu ggwanga erya Tanzania. Minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde, ssentebe w'ekibiina ekibagatta Isaac Shaija okwogera bino kiddiidde okusooka okwekubirira enduulu mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bw'asinkana akubiza Parliament n'ategeeza nga kino bwe kyakolera minisita okutwaliza awamu nga kampuni zaali 14 ezasooka okwekubira enduulu mu kooti ku musolo guno era ne gugibwawo. Kati omusango ogwo gumaze emyaka 6 era bagusaayo nga mangu ddala nga Parliament ya Uganda nga yakayise etteeka nti buli aleeta omuceere okugujja wabweru wa Uganda alina okusasula omusolo gwa VAT 18%. Kakati bali 14 ne bagenda waba musango. Ono era agenze maaso n'ategeeza nga kino
bwe kyakikuntana n'endagaano yakolebwa mu mukago ogugatta amawanga ga East Africa obutaddamu kubigika misolo ebintu biyita amawanga gano. Bwe kibanga ffenna nga tuli mu East African Community, that means nti ffenna tuli member states. Etteeka lya East African Community bali abalala bye batukwatiramu abantu abali bagita chapter 15 twagala gavumenti tukwasizeeko ne bannaffe abali mu associations endala mujye tukwatagane ffenna. Russell TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajjabi, Omunyo.